Tutuse ku ssula egamba nti agasezi ganneebagajja. Tugitandise bwe tuti. Olutalo nga lusirise mu njolinjo n'eggengere era nga nnindirira ebiriva ewakojja wawe. Twalina ebbeetu ddene. Bwe kityo munnaffe omu bwe yatusaba tugende tugenyiwaleko kazinga k'endipo gy'azaalwa. Tetwassaamu kantu. Twagenda abantu 3 nga ye y'owookusatu. Nga tutuuseeyo baatuwundulirako obugenyi tobulabanga obungi. Anti nga najja avunja osanga tabuweza. Kyokka twasulizibwa busulizibwa ng'empisa y'ensi eyo bwe yali. Gye twasulizibwa ng'eriyo kitaawe wa nnyinimu mulwadde muyi. Kale nga tumaze mu ndipo ennaku nga 3, munnaffe yatutwala yagenda okukyalako awantu. Era enkeera ku maliiri omulwadde gye twali tusula munnange ne lutema. Omukyala yatemera ssezaala we omulanga. Kyokka bba ye n'amukangukira nti sirika ate okaaba akyadda tondobera kuziika ku taata. Bw'atyo bwe yamukayuukira. Kino nno kyatwewuunyisa. Kuffe nti ono teyatwala mawulire ga bulwadde ku mbuga. Kyava atya? Teyatwala mawulire ga mulwadde ono ku mbuga. Nandiki ono omuntu bw'akaabirwa mukazi wo tomuziikako? Benna twabyebuuza. Nannyinimu yasaawo oluggi n'akoleeza ettaala era twagolola omulambo kasirise n'oluvannyuma twagukukulira ebuziizi. Twaggulawo oluggi ne twesaanya ffenna era munnange yansunyaako n'aŋŋamba nti tufudde nno, ono omusajja musezi. Gw'ate olaba n'omulambo agukwese. Tuba tukyali mu ebyo ne zireeta olusajja olukwajukwaju. Nannyinimu kwe kulwaniriza nti munnaffe olabiseeko? Kuno nti tonnyannyiriza, nze siri mugenyi. Wabula mpulidde ng'omuntu atima omulanga. Konze nti so omutaka terubanga lukubi. Mpa ngenda okumwanukula mutegeeze nti ye. Nannyinimu nanneesooka nti terunnaba. Sandikukubidde. Sandikubikidde. Era gwe ate naawe owulira kujjira ku kkubo ng'omuyise. Nandibadde nkubuulidde. Omulwadde yabadde asuzeeko bulungi. Kyokka akeezebbwa ku kisitulira emitala eyo. Bw'atyo nannyinimu bwe yategeeza olusajja luli. Yayogeranga bino nga bw'asekaasekamu naye ng'alabika enseko akamulankamule. Twatunoganako era buli omu yategeera munne kye yali alowooza. Omusajja yatuula entitibbwa awo ku kisiki mu luggya era nga ddala akirako atudde ku gw'olutembetembe. Nannyinimu yalaba taseguka kwe kuggalawo oluggi n'amutegeeza nga bwe twaliko gye tulaga. Yasiibula n'atambula nga bw'akyuka okututunuulira era nga kirabika lwatu nti yali atwala mubiri naye ng'omwoyo gwe gusigadde. Ng'abuliddeyo nannyinimu yagenda mu kkubo n'amulangiriza alabire ddala ng'agenze. Yamulingiririza. Bwe yadda yatukuutira obutayogera nti oli yafudde era yatutwala eyo ku nkuzi ey'olusuku n'atusaba tugira tumusimirako entaana nga bwadda. Ng'agenze omukyala yajja ng'asooba ng'ava bba gye yali amulese n'obwana bubiri n'atutegeeza bwe gwali gujja okuba era n'atusaba obanga kisoboka tudduke nga terunnabala. Munnange yalabika nga yayagala nnyo okwetiikiriza. Kyokka nze nali nnyumiddwa nnyo ebyatutegeezebwa era nga mmaliridde okubikomekkereza. Naye nno olw'obutaagala kukosa birowoozo bya nnaŋŋanda kyennava neebalamu okwasanguza ekyandi ku mutima ne ŋŋamba bugambi nti katulinde ku munnaffe eyatusulizza bw'anajja tulyoke tuteese ekyokukola. Nannyinimu bwe yadda omukazi n'abaana ne batwalibwa emitala era ne twegattwako abasajja abalala 4. Olwo ne tuba 7 nga nennyinimu kwali. Entaana bwe yaggwa bali ne baddayo.
era ffe nga tumaze okunaaba n'okwegogola obulungi ddala ne tutuula awo mu bbajjiro, era n'emmere ow'omuliraano gye yatuleetera bwe twagiriira mu bbajjiro. Abantu bwe baayitangawo n'ababuuza obanga baali bamulabiddeko ku mukyala ng'adda okuva gye yali agenze okulaba omulwadde, eyali atusibiikiriza bw'ati ku muggalo. Ate omukulu bwe yabuuzanga abantu, ettuntu nga limenyese ate nnyinimu yeewungulako, era abantu batandika okweyisaayisa n'okutambula kadeeyo oba kale sserebu nga bwe basuuliza enziso gye twali. Nannyinimu yadda buwongedde n'agasajja nga 10, era ne bannaffe ab'enkya baatwegattako olunno ne tuwerera ddala ekinyusi, era buli omu yaweebwa enkoloomi y'eriggo. Obudde obw'okwebaka nga butuuse, buli omu yeezingira we yali. Nze ne munnange n'abasajja abalala twefunyirawo mu ddumbiizi wakati. Naye mba ndi mu mattansejjere, munnange n'anzuukusa mpulira enkuuka eri ebweru. Nazuukuka ne ntegeereza, naye ng'ekiri ebweru wamma ggwe si kibejjo, ng'eriyo ebiwuluguma, ebiwuugula, ebiboggola, ebiŋoŋŋonta n'emisinde dudu titititititi, ate n'ebikompolerwa okumu bititititi tititititi. Muliraanwa wange yawawamuka mu tulo n'agamba nti babugala baagobye dda. Oli yasamba oluggi beggu n'obutaka ne bukunkumuka. Yaddayo mu luggya n'atiguka bujja ng'amaze okusamba oluggi, era nga wayisewo akaseera katono ddala ate yadda, oba munne ye yadda. Kale n'alusamba vva omwange, era oluggi lweggula nanneetujjako, era okugenda okutegeera bwe gubadde nga ndi mu luggya agasajja ssebo gakabundi ganneebagaze gakuŋŋunta nange. Nagugumuka ne nnwana ng'eno bwe ntakiza enduulu bannange bajje bannyambe, naye nga go galinga agafuumuuka n'akalerya. Nasuna ku matu, ennyindo n'amaaso geerimu, naye byonna nga kutayira nga nvi. Abali mu nju bajja nga bwe bakuba ebitooke n'okulwana n'agasajja, era nange olw'okuyuuguuma ennyo nga nnwana nawambira ku kitooke, era nga gakyatitibana okuntakkuluza awo nno we nakanyuulirako erimu okutu, bwe lityo ne liwogana nti ansaze. Bwe kunta, naye ng'eyali yeetisse amagulu gange anywereddeko busanafu. Kale ne tugwa naye. Nasituka ne nyaama yogayoga mu luggya gye nasanga olukwajja ng'ate lukirako olwa kimyankule yali omugabe. Newankubadde nga byo ebyokulwanyisa ebyakozesebwa byali by'amannyo wenu. Olutalo lwakwajjira ddala kumpi budde kukya. Tulwana nno tutyo, mpozzi omulamu baagututte dda. Kubanga nnyinimu agenda okumulisa we gwabadde nga mabugo gokka ge tulaba, era nange wano we nawulirira ekigere nga kimbalagala okugenda okukimulisaako nga kannaswi mpaawe kaaga. Ekyo nno kyanjigiriza obutayambulangamu ngatto mu biseera ebyakabi. Omanyi nali mbuuzaambuddemu nga ndowooza nti nja kuzambala mangu nga tekinneetinda, naye ekyakabi sajjukira ate bwe nazuukusisibwa. Oba kye ekyammwetulako akagere? Nange nno simanyi, wabula kye mmanyidde ddala obulungi kiri nti ndula obutakavulwa kwolwo. Agasezi gaali gandidde. Pulogulaamu tuba tusome tukyagenda maaso n'akatabo kano aka Nketta mu Bizinga, era nga tuli ku ssuula egamba nti agasezi ganneebagajja gabadde gamututte. Munnaffe bwe yadda era nga tubimuyitiddemu, era ng'alaba naffe ng'alaba nange entambula ncaccaliza mpipira, kale kwe kutukulisa era n'atunyumiza
bwe kugamba ng'ayongera kuggumiza n'okuttaanya omukyala bye yali atujabuliddemu nti mundipo mulimu ekika ky'abamihooho. Ndowooza kuno oba be twandiise ng'abasezi nti nno omuntu bw'afa bajja ne banyaga omulambo era bagende baguvaabiire. Nti nno leero ate bwe guba ogw'omukadde kiba kyakabi nnyo, nti kubanga balowooza nti oli bw'alya ku nnyama y'omukadde awangaala nga ye era n'amagumba ge mbo bagasiba empogo. Nti nno ng'ekitambo kirinnye ku mitwe bazze okunyaga omufu n'omulambo bwe bagugwikiriza banno ne bateeziziba nnyo kukutaasa mu nsaka kale ojagajjiriramu nno. Ye yalowooza nti we baali bakuuliitira nange bannange bamale bajja okuntaasa, ye nga bw'alowooza nti omulambo awo nno we baagujjira mu nju ne bamasuka nagwo. Nti nno abaalekebwa ku kyangaala ky'omulyango tebaalema kuweewunjululako nga balaba abaamihooho baleese enkundi ne babaleka batwale omufu nga tebalaba kibassa ate nga n'ennindimu yali ampondedde. Nti newankubadde beekamwana n'okukaalama nti tebaasegukawo nti naye ebyo baabikola lwa kutya nsonyi na kuwemuka gw'ate omulambo mmese ezaagubba. Yamaliriza nti singa tebaagunyaga kwolwo bwe twandimaze okuguziika nga tusiisirayo obuyumba nga tugukuumira ddala ennaku enzingu 3 oba 4 olwo nga tuvaayo era nga tebakyagunyaga. Nti nno kale omuntu wo bw'afa nga tebategedde omala kumuziika n'olyoka obika, naye bwe bamanya wali omulwadde basuulizaawo ddala enkesi erima buli lunaku erabe oba ewulire oba kale erabe nga yafudde bajje banyaga omulambo. Bwe twaddayo enjolinjo nasanga kojja wawwe ampandiikidde nga mpita ngende mbalabe. Nasitukiramu anti baali bakinanisa akyagala era nga ntuuseeyo bansanyukira nnyo eby'ekitalo n'okusingira ddala olujjanjabi luli bambi olutaayagalanga na kuvaayo nveeyo. Bwe ntyo era nga nti eyo nafumbululwako obufaananyi n'ebintu ebirala ebyali bisoboka ebyali biwaanyisibbwa mu ndabika yange. Nga mmaze ennaku eziwerako nakwasibwa kojja wawwe empapula ezaali zinzikiriza okuva mu njolinjo era n'ez'okunsaabaza okuddayo mu nsi z'Abawalabu, nange nga nsooka kwekoonako mu yugoyugo kye nalaba ndyoke nnambika olugendo lwange. Ennaku zange ez'okusitula nga zituuse basiibula era nembeebaza nnyo olw'ebirungi enfaafa bye bankolera bye nali sisobola kusasulako wadde ettondo lyabyo. Olwava eyo nga nkwata lyato okulaga yugoyugo, kyokka kojja wawwi n'olujjanjabi luli bambi bamperekerako okutuukira ddala ku mwalo era baalwawo nnyo nga bakyampuubira emikono nga nange mbalengera ng'eryato lyaffe lisiikuula enkasi okutuusa lwe baazimirira nga sikyabalaba. Tuula tusomye pulogulaamu era nga tuli katabo kano akanketta mu Bizinga kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Essuula eyo weekomye ebadde egamba nti agasezi ganneebagajja, nange wempunzikidde olunaku olwaleero tujja kuddamu okusisinkana mu ssuula egamba nti muyugoyugo nate muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde ezo nno ziba nsimbi. Yenze mwanjuzi era omuteesiteesi w'obutabo buno mu pulogulaamu eya Tuula Tusome ku mukutu ogwa Tuula Tusome wonna w'ogusanze YouTube ne TikTok. Awangaale ayibeene.